Bannakibiina kya Democratic Party abatamatirana byava mu kulondebwa kwa busenkagale w'ekibiina eky'Embalala basinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ne balangira nga bamaze okutwala mu kkooti minisita w'ensonga za ssemateeka ne Ssegeddamuzi Norbert Mao ne banne nga bawakanya okuddamu okumulabiza ku bwasenkagale bw'ekibiina ekyo. Electoral Commission twagigamba esooka erindeko okugazeetinga abo abantu kubanga ffe tetubalondangako era tetubamanyi. Petition twaziteekayo era zijja kubeerayo. Paka nga tumaze okutereeza ekyo bwe bajogenda mu maaso okulaba nti bakola emirimu gyabwe. Bakulembeddwa omubaka wa Bukoto Central Parliament Engineer Richard Ssebamala nga yali avuganya ku basenkagale b'ekibiina kya DP kyokka n'agibwa mu lwokaano ng'ebula olunaku lumulooka balondeera ng'agamba nti ebyakolebwa byonna byali mu bumenyi bw'amateeka. Nodda okuwuddisa eggwanga n'ensi yonna n'ogera ng'ogiraka ono tannaba kuweza myaka 5 naye nga ku kakiiko kw'oli naye kwali kalagira nti mwalayira mwina kabeerako emyaka 5. Omubaka Ssebamala agamba nti baagala okulonda kuddibwemu olw'emivuyo egyakwetobekamu. Asabye minisita Mao okukomya ebyobufuzi byayise ebyokwawulayawula mu ggwanga ate n'abiteeka ku balala. Alekeraawo okuteekawo ebyobufuzi eby'amawanga, tribal politics, ebintu ebyo bikome. Ismail Kiria nga yali avuganya ku bwassabawandiisi bw'ekibiina naye ategeeza nga bagenze mu kkooti nga beesigama ku nsonga 3 omwali obutagoberera ssemateeka wa ggwanga n'ow'ekibiina, omwali okuwandula abantu nga n'abamu baalemesebwa okwesimbawo ssaako obutagoberera amazima n'obwenkanya omulamu w'ekibiina kya DP kwe kyazimbirwa. Twagala kkooti etubuulire kya bwenkanya okujja omuntu ku baloti n'otamubuulira nsonga lwaki omugjeeko. Tubadde tetusaana n'abatwala mu kkooti kubanga kya mukisa nti abalala bamanyi amateeka ate abalala bakulu. Sinakyabalala tubadde tulowooza nti bamanyi ennono za DP naye lwakuba nti basazeewo okweyisa bwe batyo then basaana kuteekebwa awo awasaanidde nga mu kkooti. Ye yali yeesimbye ku kifo ky'obumyuka bwa pulezidenti agamba nti emitendera gyonna ejassibwawo mwalina okusasula ensimbi obukadde 5 yagiyitamu wabula ne gibuli eno tamanyi lwaki balangira mu Kasambidde nga tavuganyiziddwa nga ensonga lwaki yawaliriziddwa okwegatta ku musango guno. Nga ntuuse Mbalala nafuna olugambo ngaliwo omuntu alina kakyati ku ssimu akalaga abeesimbyewo. Ngenda okukebera ku baali beesimbye ku National Vice President nga bagamba nti omwami mu Kasambidde ayiseewo unopposed ate nga nange we nali neesimbye. Joseph Setimba yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.